ne kati oli wekka munnaaliwa ndyogera mutowa aliwa akatuuka bagenda kuprepa ali kusomero naye bali muprepu kati no munone. Okay, now last year Mariat yagitwala, this year tukoze tutya? Ffe tulowooza ntwandizibadde tuzitwala buli mwaka naye Galaxy erina engeri gyekikolamu. Ffe nga abakomedi batulowoozaako bulowooza just kujjuza oba kifo simanyi, naye tulowooza nti nga komedi bantuwaddeyo categories nga 3. Nze ne Madrat tukola 2, Maria kyakola omu, olya bulungi. Ne bateekawo nti nno best comedy duo single okitegeera, naye kati bagenda ne batugatika. Madrat and Chiko tukoledde industry ebbanga eriwerako, nseko obusebo kati ndi mulodi ozimanyi zibadde z'amaanyi, naye kati gwe bw'otugatta n'abaana abadde baakajja n'otugatta wamu n'ogamba nti Madrat and Chiko noteekamu Maria kuba tubadde naye, nojja oteekamu Mighty Family, noteekamu Mawulana and Rain ng'ate ensi yakajja ebategeera. Okitegeera kiba kiraga nti kwegamba ffenna otwalidde mu category. Jjukira nti omwana oluusi abaayo akajja aba n'omuliro. Okitegeera kati awadi asobola okugitwala mu mbeera efaananako ku ekyo abantu ne balowooza kirala. So tusabanga Galaxy FM eterawo naffe categories nga 3. Okitegeera awo tujja kubeera proud, naye kakati bwe tubeera mwemu naffe amaanyi gatugwamu ne tugamba tetujja biteekamu maanyi bantu kulonda kozi tumanye ebintu bino. Kyekimu ne kubayimbi ekyo omuyimbi aba yakajja asobola gitwalako omuyimbi abaddewo Dr. Jose Chameleon naye nga abaddewo ebbanga ddene. So tulowooza nti Galaxy nga yo ekituulemu ne management batuteerewo categories nga comedians ate zibeere 3 oba sijje bwe beetuddemu n'ebirowoozaamu bagijjemu. Thank you Chiko. Chiko agamba twawole categories za comedy tukole eya duo n'abazungu abacomedian ab'oluzungu nabo tubajjemu. Okay, as Levikson nawe semberako kumpimpi. Ladies and gentlemen, B2C bali baina record of the year last year, most requested song on Galaxy FM, which is Gutuja, and now you're back. You're in about 2-3 categories. Kuno mwaka tu awadi tunajitwala oba Satu zokka kibadde bakula badde manyi but leero batongezaamu ku category endala nga tuli nga mu 7 awo. olimba Gutuja ani yalwandika mmwe oba Rema? Okay, Rema yateekamu za video zokka okumufuna nga ye tekyali kizibu koze ennaku zino mu biwanvu last year yabangwira Rema yali chali waffe even before the song, so chali kyangu connecting mayingo baba chali tuye kulawe kuzi mwemba mugenda kuyimba olimba Gutuja ani akubira munne mwabakubira Rema oba Hamza yabakubira? Mwesanga kushifo mwebale nnyo. Okay, Levikson ogambota ow'amaanyi Ajetu Bonge is one of the biggest gospel songs right now. Tusuubireyo another hit this year. Okusookedde njawo okuwa Mukama ekitiibwa okumudiza all the glory for the biggest breakthrough in the gospel. Era bw'ongambye nsubirayo hit endala this year cause kati tuli mu jiggala leero asijja balimanze nkola oluyimba lumu omwaka ne concert mwabatutwala era kyemusobola osuubira musuubire concert enambole Chikibombe concert December 12 buli kimu kiri stadium. Tukyali ku Chikibombe luyimba lwa myezi 4 bwe luti nze nfulumya oluyimba last October omwaka. So October njaba nfulumya oluyimba olulala because Chikibombe afuluma October ogwezi omwaka ne concert. Amina.
Thank you for the nomination, but I'm feeling them somehow. Nenda banti gospel music nga category inspiration yani bade feel, because that is the only way you can embrace the gospel. Kulimba basi inspiration music will be sung and all that, but what Jesus Christ means a lot and it communicates a lot. So you're saying to our inspiration the gospel category na yetu jisuleyo ya kubanga bayimbi banji nyaba gospel mwana tulina bayimbi banji nyonyo ati bachali bange twali bale tulimu yo category okitegeera and sigamba oba zenda banga tulina Galaxy fena tulina gospel music kwa mwino tusitula. And so I believe, I pray, and atenze ngenda kisabira kubanze ni musajja intercessor. Era next year kijja kukyuka muri nyiri ya Yesu. Amen. Dr. Innocent dozo ulidde gospel category coming soon. Saba mutai saba ekiwedde muri nyiri ya Yesu. Okay. Kadongo kamu dance. Chiko cha Luganda. Ekigaye category byonna bannoloza tobayingirira business yaabwe oli mu dance hall, oli mu producer, oli mu writer, bano badde bagamba ki Kirala comedian. Nze sinza ayimba ennyimba zinfulumamu n'emirimu egibagifulumye naawe oba tokimanyi, so mwaba bironze sinze toyanza dalyange. John Black, please come. Okay, ladies and gentlemen, John Black broke through last year, and now oli mu category ya male artist of the year. Omuziki gubadde gutambula gutya omwaka gwonna? Omuziki gubadde gutambula bulungi kama amaanyi nebaza Galaxy mwanzikiririzaamu nemundaba mpushinga waka wange nga sinatonga mwandaba mu potential, so muli bamanyi. Thank you so much. Okay, thank you very much. Rachel Ray, please come. Little Joe, Fogakirasio. Yeah, please put your hands together for Rachel Ray. Now, you're in the same category as Fefe Pussy, who took home male, hip-hop male artist of the year. Big Chill is here, had one of the biggest songs this year. What do you think as the only female artist in the hip-hop category? You're asking what I think about what? The guys you're in the category with, you're with the Fefe, you're with Big Chill, and you're the only female in your category. Yeah, actually quite challenging because being the only female rapper, so yeah, it feels amazing. It feels amazing. Yeah. Okay, thank you. Please put your hands together for Rachel Ray. Big Chill, Django. Alidako bateleza kamera. Abateleza kamera muzitereze. Cause on one muamvu. Nimelodi katolinga kana. Okay, Big Chill. Party after party as a song, it became an anthem not only in Uganda. You went to Ghana, went to Nigeria, went everywhere. How did you come up with that song? Who did it? And how far has it taken you? I also went to China. Don't shake his hand. Anyway, man, it's not easy describing vibe. You know, music is a vibe. It's a long story, but it's just God, you know, and hard work and prayer and persistence and believing. Do you ever sing in Luganda? Yeah, I know Luganda, but I'm really. The thing is, I don't tell you.
The thing is, the reason why I choose English is I'm really comfortable when I'm doing it. And at the end of the day, we all can't sound the same. If we all sound the same in the industry, there won't be variety. So, yeah. Okay, put your hands together for Big J, ladies and gentlemen. Fefe nawe nga bw'osembera ne producer Ronnie Atini ani ne Yese Oman Rafiki nawe nja kukwagalako wano katono. Sagala bayimbi batalina hit. Okay, now ebiseera ebisinga abantu tebamanya mbuzi ne mama mwabazikola mwabazituulamu. So first ngenda kukusaba weeyanjulire abaliwo then otubulire engoma nga 2-3 hit ze bakakola then tuleke tugende maaso. Bampita Ronnie, the sweetest sound boy. Ronnie on this one, on ebigenderako. Ekibuzo ekyokubiri. Okoze byo hit Chiko ze twasomye, oyinamu hit kuziri ku category. Enyanda, written and produced by Ronnie, Semie Kozo, Waya, Mateka, Nkuliyo, Nkuroga, Ronald Official. Yes. Feeling Bobo Cool, ne Root Boy, written and produced by Ronnie. Put your hands together for Ronnie produce a motor for Zzina. Okay, producer Ronnie, Fefe, Jangu. Fefe nga bwajja nga Yese Oman Rafiki nawe nga bw'osembera. Okay, now last year watwala hip hop artist guno omwaka tuyimiridde bagamye nkusawojjeko budu. Guno omwaka onookola otya ate mulimu n'omukyala mu kategore eyo. First of all, Rachel Ray oyina ka message koyagala omuwa then oyogere ku bavubuka b'oli mu kategore nabo. Yo, changes of Rachel, big up. Yeah, keep going. Thanks for keeping on. Ate changes of Kudamu, Kwecho, hip hop. This is Subirambo Nachusiza General. Njali mwewe. Osubira okuddamu batwala this year? Sinachusiza General. Katitebe Ivala, man. Yeah, man. I expect to win because I'm not a loser. Okay, meanwhile you have a show this year. What in the show? Yaddi. Ngasatu Mei ogwokutaano kantwala omukisa guno bannange okusaba buli ali wano buli muyimbi munnange buli radio presenter buli omu mwana mbasaba munyambeko ku show yange siri bulungi nnyo naye munyambe Kafefe bwesikambu mukawanike bantu na show ngasatu Mei Freedom City yamani munyambeko yange bloody. Yes, Karo Kasita. Jagala bali ku list ena ataliiko tagenda kujja. Yes, how are you, Karo? I'm okay. This last year was very successful. You even had a show after breaking through the previous year. What would you like to tell your fellow female artists? Just to keep working hard, don't give up, and stay true to yourself. Yes. Anything, should we expect another show this year or what? Let's first work hard and see what happens. Okay, thank you very much. TON. TON nga bwajja B2C, please namwe musooke mujje mutubuuzeeko wano. Ne same producer ne suspect laser. Yes. Ono omwami bamwese Yese Oman Rafiki.
so tubulire ennyimba ze wakatuwandiikira this year is probably eziri ku list eno. Omusheshe nyimba kibanange nyimba nyingi omusheshe waliwo bibya ntendo mama n'endala nyingi endala nzeerabidde naye nga I'm so happy to be here and I love this industry, I love Galaxy FM, I love everyone and may God bless everyone here. Okay, thank you very much. B2C, Suspect Laser, Nassim, Kappa, Atin, please come and say what? Aha. You can also come. Mwenda muje. Okay. Kanjirono. Breakthrough artist kuno mwako bayiseemu. Balito jo baleseeyo amabega nga ate be bakusooka mu business eno. Oyagala mugamba ki? Now, olimu ne Kappa kati. Ono mumegga oba Kappa etabuse? Takusagirako. Thank you. B2C. Mujje mutubuzeeko. Who else should I talk to? Weyanjulira mukuba mukola zino beat naye abantu tebabamanyi. Weesooka weyanjulira abantu. Manya n'eddoboozi nze Nassim Production. Yeah, man. I see most of you are surprised. This is Nassim Production. Now, mbadde nsaba mpeere Daddy Andre message. Either atereere oba tuwezebweza bintu. Mwozebwoza bintu? Andre ajje wano tulabe. Musuubira okukolayo oluyimba gwe ne Andre ne muproducinga mwembi oba already waliwo ze mwakola mwenna? Tozi kati nze ndi muloozi. Ndi muloozi, so ebyokuyimba nsobola okuyimba. So bayinza okuyimba kunayo kunyambira. Obola bwasitesi sinjira nnyo mu byakuyimba ebyo abayimbi baleka ne bakiyimba. Okitegedde ebikisoni mulekera omulimu kubanga nayihimbye. Nassim Production, ladies and gentlemen, thank you very much. Okay. Couple Jimani. Okay. How are you? Good. Fine. You're nominated with Suspect Laser, Nanyo Mlanao, mu Breakthrough, Grenade, VIP Jemo. Onowa itako? Sijiman. Twayanziza. Grenade, please come. Yes, still ngenda kubuuza kyembuuzi za Kappa. Because oli mu category emu naye, mulimu Suspect, mulimu ni mulala awo. Breakthrough. VIP Jemo. Fresh Kid. Ono bayitako Grenade. Only God knows for now. You know? Last year, John Black yajanga gwe era yali mu Breakthrough. Right now, 1 year down the road, alimu one of the biggest categories, Male Artist of the Year. Do you think this year, bwetudda mu Zzina Awards, nawe ojja kuba bw'olyawo? Of course. I don't sleep, I work. And I didn't come to lose. I came to win, bro. Okay? I like that. Thank you very much.